Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero njagadde mbalage eddagala eriyitibwa Akanzironziro, mbalage enkola gy'olikolamu okuliggyamu ensaano. Ensaano eyo ogigatte mu bizigo obeere nga weesiigako. Omanyi Akanzironziro ddagala nnyo mu kulongoosa olususu, mu kujjanjaba endwadde ezikwata ku lususu. Akanzironziro kalungi nnyo nnyo, omukulu osobola okuba nga obyesiiga wamu n'omwana omuto. Akanzironziro okusookera ddala ofuna ebibajjo, ofuna ebiti omenyako ebiti n'obireeta ewaka n'obitereka bulungi nnyo. Kati ebiti ebyo kwe tujja ebyo ebyokungulu, tubiyita ebikuta by'okungulu bye tujjako ku biti bya Akanzironziro. Nga bw'olaba ndowooza olaba, bitereke bulungi nnyo otandike okubeera ng'obijjako nga bw'olaba. Ebyo ebyokungulu ebyolaba ebyo birungi nnyo bye tugenda okukolamu ensaano. Ensaano eyo egattibwe mu bizigo nga bw'ogenda okulaba, n'oluvannyuma obeere ng'ogyesiiga. Singa obeera obikoze bulungi bigenda kuyamba. Akanzironziro kalungi nnyo mu kujjanjaba endwadde ezikwata ku lususu mu baana wamu n'abantu abakulu. Kati beera nga obikokoolako ebyokungulu nga bw'olaba, osobola okugenda mu kibira n'obijjako ng'omuti gukyali mubisi, oba n'otema ebiti n'obireeta n'obitereka ewaka nga bwe twakola. Kati bw'omala okuggyako ebyo ebyokungulu bulungi nnyo, njagala otandika okusekula. Obisekula ebyo ebyokungulu, otandika obisekula, funa ekinunga kineneko oba ofune akanu akatono konna k'olina, bwe kityo bwe kiri. Kati bw'omala okukola ensaano eyo n'osekula ensaano eyo, njagala ofuna akasengejja, otandika okubeera ng'okisengejja. Ofuna akasengejja kaneneko n'osengejje, n'oluvannyuma obeere ng'ogifunamu nga bw'ogiraba. Yeeyo bwetyo bwefaanana ensaano ya Akanzironziro. Osobola bulungi nnyo gikola ng'osekudde ensekule. Ojja sisekula ebintu ebyo bigonde bulungi nnyo. Bw'omala ofuna akasengejja n'obeera ng'ogisengejja, obubeera buyiika wansi, yebeera ensaano. Osobola gikola bulungi nnyo ensaano, bulungi nnyo nga bw'olaba. Kati yiyo ewedde, ensaano ewedde bulungi nnyo. Kati bw'omala teeka essefuliya ku kyoto nga bw'olaba. Tandika okuyiwamu ebizigo, teekamu ebizigo, ndowooza okiraba. Ebizigo biteekemu, essefuliya giteeke ku kyoto, ng'ekyoto kirimu omuliro bulungi omutonotono. Otandika okuteekamu ebizigo. Ebizigo olina kufuna nga si bya abo by'ogula, n'obisaanuula bifuuke nga butto. Kati bimala okusaanuuka, bijjeeko, ggyako essefuliya ku kyoto ogiteeke wansi, otandike okuyiwamu ensaano eyo nga bw'olaba. Ndowooza ogiraba, yo tugiyiwa mu bizigo ebimaze okusaanuuka. Ndowooza olaba, ogitabule bulungi nnyo yeegatte n'ebizigo ebyo. Kati bw'omala ng'olaba nti omaze okuteekamu ensaano yaffe ey'Akanzironziro ng'ogigasse mu bizigo ebyo ebisaanuuse, bw'otyo nga bw'olaba. Kati nkusaba funa akasefuliya akalala oba akantu konna akalala, oyiwemu amazzi. Omala kuyiwamu amazzi, wumuzaamu ekikebe ekyo mw'ogenda okuzza ensaano eno nga bw'olaba. Nga naye ekicupa kiri kiwumuze mu mazzi ng'oyiwamu. Ndowooza okyetegereza bulungi, okiraba enkola gye nkikolamu. Kati bigenda kuddamu bikwate bulungi nga bw'ogenda okiraba. Ndowooza ogiraba ensaano yaffe tugigasse mu bizigo bulungi nnyo. Ekikebe kiwumbu kiteeke mu mazzi agannyogoga kibeeremu, biddemu byekwata ebizigo bulungi, bigenda kuba biddamu okwekwata. Kati we byekwata obeera tandika okubeera nga weesiigako mpola mpola, bw'otyo kigenda kuba kirungi nnyo. Nga bw'obiraba biibyo ebizigo byo bimaze okwekwata bulungi nnyo. Ndowooza ogiraba ensaano yaffe tugigasse mu bizigo ebyo nga bw'okiraba. Kati tandika okubeera nga weesiiga ku makya kawungeezi, n'omwana, abaana abato mubasiige ebizigo ebyo ng'obigasseemu Akanzironziro. Bw'otyo bw'oba okikola. Kati ekikebe kikyo kiwedde, tugasseemu eddagala eriyitibwa Akanzironziro. Awo kiba kiwedde. Tandika okubeera ng'ojjanjaba olususu n'eddagala eriyitibwa Akanzironziro. Bw'otyo bw'olina okikola. Kansubire mukirabye bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.